omanyi nti wano abantu abamu tebalowooza. Olinga atambula nga okubyeko akafaananyi n'obuuza naye ddala ndowooza ne weebuuza wekka. naye n'okwebuuza ekyo kyennyini oba olowooza. Nali nkyali mu primary tuyina ffenna ng'abaana tuyiga Olungereza tuyina ekigambo kye twayogeranga era tikyaffe n'agandi that is not said in English. Ng'ojja n'ogamba teacher I'm thinking that naga ekyo tekiriyo. naye yagamba nti gyekiri mu Lungereza kati nze mmaze kutandika kuyigiriza abantu okutegeera tekigambo ekyo gyekiri era oba olina kyotegeeza kati njala okuzaayo emabega. Some people are thinking whereas they intended to think. Okitegeera baba baluubirira okulowooza naye ne babbira ne bennyika bye balowooza ne bibennyisa. Kati waliwo omuntu gwe twogera naye ng'ebiyita mu mutwe gwe bya 1972 Amini we yawambira tasobola yadda mabega oba yennyise tasobola ne bwafuba atya okukwanaganya n'okukwataganya okusomooza okuliwo kati. So nga ate okukola enjawulo mu bulamu obeera atippa obeera mu kuvuganya. Bino ebiro byalimu si bibye ekiba kiki ekyo tannabituuka nako ali mu 72. Kati singa tebandeepinga mu bbanga eryo singa tebanzibako akagaali kange omwana gwe bazaala mu 72 alina emyaka agenda mwana mugumu. Kitegeeza yamala okusoma ku myaka 24 n'afuna omulimu n'agaggawala n'azimba alina n'abaana basoma. Naye ono alina kati gye yennyika era ne mu mutima tewavaayo ebiteeso bya mugaso kubanga yennyise. Ebirowoozo ebyennyise bireeta ne pressure bireeta entunnunsi. Obulamu nabwo bukyankalana bwennyini era teriyo omuntu abijjamu kya mugaso nagati bwe nabadde nva mu kwennyika awo ne nfuna ekipya oba tebireeta kipya. Gwolowooza ali omuntu alowooza engeri gy'anaatemaatema miliyoni ze 2 ze yakafuna kati oba nziteeke mu nyumba ya kalina oba nziteeke bwe nti alwala pressure nga oyawulira okulowooza n'okwennyika kubanga oli alowooza nti ennyumba bagitwala naye omumulowooza nti alowooza naye avaamu mulwadde era nga talina wala gy'atuuse. Now n'abantu twetaaga okubayigiriza okulowooza kuba mu thinking mulimu kye bayita between lines between thinking and sinking olw'ekituukibwako abantu bonna kibakola kati. So nga tonnatandika kulowooza biki binajja by'ogenda okukola n'okweyigiriza okulowooza nakyo kikulu. Ani akugambye nti olowooza? Ndowooza muli weegamba. Kati nze kambalageyo omuntu alowooza. Omuntu okutandikira eno nga natuuka na kulowooza oba kubbira asooka mu kibayita contemplation. Kufumiitiriza. Ebintu bimuyita mu bwongo. Biyitamu mangu either negative or positive. Kalulabe omwana kati oli wena obeera mu kibuga kati bwena abaana kibambaza obwalo bumpi. Lwaki abataxi bawoggana? Naye kati abataxi olina abeera nga awoggana buwogganyi kati embuzi bannaye embuzi bazirudde mu kibuga. Kati birowoozo bingi naye tannaba kumaliriza ku kimu determination of managing n'okumanaging obumanagers the negative and the positive nalyo ddaala. Twetaaga okujjako wano okuyamba abantu okulowooza kubanga development okutuuka n'eno gye weewaana nti nfunye ekiteeso nfunye ne resolution eva eno bwe waba waafa abantu tebakyalowooza n'abaana baffe tewali yayigiriza kulowooza nga ffe tulowooza nti okulowooza kuli obvious. Bino ebaga nti mbadde ndowooza nno batwalikoze tutya abamu tebannaba kulowooza kubanga kankuwayo ebintu bina mu bwangu kuba ndowooza naye tukikole kubanga gwe musingi gwaffe. Omuntu alowooza ateeka okubaako ne goals mu bwangu ebiruubirirwa byebisooka okumujjira kubanga bw'oba olowooza otandika okulengera kubanga okulowooza kukanyuga kufumiintiriza n'okukanyuga naye no nyinza sigamba nga si kino ne kino awo nyinza okuyitawo wali era kati nga walusimbye oyo alabe kati yeetaaga abantu bonna naye bwe mba mupangidde bwe nti nenfumba ekigambo kyange bwe nti nze gwaba yeetaaga asobola okundeeta kutuwaye kubanga tolowooza naye aleeta buleesi atuula naye eyo n'alowooza n'alowooza aba n'amugasa mu birowoozo era n'ekifaananyi n'akifuna kyova olaba by now omuntu alowooza nti yalowoozezza ateekwa okuba alina ekifaananyi nga kiri definite nga kikakafu oba kifaananyi kya nnyumba oba kifaananyi kya mulimu oba kifaananyi kya mikwano oba kifaananyi kya nkolagana. Bwe kiba tekinnajja mu mutwe gwo kati ng'ennaku z'omwezi ziweze bwe ziti oba oli ku kyolwo kitegeeza nti ogenda kuwammanta buwammansi oba wennyike.
abantu gwokimanyi nti abantu betulina ab'ebitundu 9 ku buli 100 bawamanta buwamansi mu kibuga ky'e Kampala. It's very unfortunate. Okuwamanta mu luzungu oba tukozesenga kiyi ekyanguwaawo abantu abamu ebigambo ebyo ebikakali eby'oluganda bati okuwamanta gambling ali atya awo awamanta even gambling nze kiyita gambling naye gambling kuba ate omuntu aba yaluubiridde n'okuluubirira tugambo naye ono awamanta ye muntu atalina ddala bukakafu nti nekyagoba ali awo akwata kino kiri tamanyi oba nekyaluubirira kiina gye kinaamutuusa tamanyi kye kinaavaamu baani baanaasisinkana bajja kukola ki bajjemu ki kubanga ebyo byonna kati biteekwa okuba nga kankubuulira walusimbi olugendo bonnabalo n'abalunene naye ng'omanye ekinaaluvaamu kivula nze mpa abantu amagezi ennyumba ne bwegizimbira emyaka 10 naye ng'okimanyi nti ku myaka 45 ndiba n'ennyumba kivula abantu abamu betwogera nabo oli kizibu kya famire yo tewalowooza eri ate Katonda najja kuwangaaza abantu abamu alina emyaka 4 naye ayagala aweze 8 obonaabonera kyokusaba emyaka 8 nga tomanyi wooliba ojja mmere tomanyi kyoliba olya tomanyi kyoliba okola tomanyi wooliba osula kubanga kankubulira abantu abamu bali bukoto kati naye mu myaka 2 bajja kubeera bukolooto olajja kubira awiramu nnukuta tabera bukoto bukolooto kugamba kubanga lwaki gwokimanyi nti omwaka guno 2013 entegeka egamba nalabine ku KCCA n'entegeka amayumba amaneneko mu kibuga plan amaneneko mu kibuga mwetusula tugenda gasasulira nakirabye ekyo wakirabye kakati emmotoka tugenda kuziregistaringa oba yalogiretako e Kampala ezo nazo bazitujjeko enguudo ezimu mu Kampala tugenda kukibayita PPPP private public partnership mayambala abalina ku ssente bagenda twala oluguudo lumu lwoyitako okuva gyova tukole bulungi nga waliwo akasasulwa luli obadde oyogera timwana embeera mbi kange ne mu kibuga batise kati ku luguudo kwoyita basazeewo ojjeko bakuggyeko omusolo ng'ogenda mbu gy'onoobatisiza olw'okuwammanta oba tokyawammanse kati okuwammanta bagenda bakukola batya bakukuggyako now goals ethinka ngamba abantu abatulaba olwaleero it is high time obeeyo n'ekiroto kyo ebiro bituuse obeeyo n'ekintu ng'okizimba ng'oba oli awo mu myaka 5 olituuka gy'olaga bwoti kukubayo kati essuubi eriri munda nga ligamba nti naye wano wenkutte nditukanyendaga gwomanyi nti gamboling ali wano kukiwagambye simanyi ne bakiyita mu Lungereza mu Luganda gamboling ali wano n'abayivu bali mu gamboling mbalaba waliwo nze eri abataagala balaba kati bakozesa internet babeera oku waliwo natuuka ne bagamba abantu nti naye twayisa abantu okukola interview eno nga twagala abantu ba diploma nga kuliko n'aba PhD baagala mulimu kakati bali ne bateekawo akakozi bakayita over qualification oli bamugamba you are qualified for this job ebiwandiiko byonna bisusse ku bisusse nakati muleme nammwe atoba n'obugigirize nina buneneko kugamba nga tayinza nakulaba nti ekitegeeza nti omuntu wa diploma ayinza okuba tanywa kyayi ku mulimu ogwo kwe kuwammanta okwo kati ate alina ekyokukola essuubi weeriri owa PhD onoonya mulimu gw'aba diploma buli mwatulune ku mulimu gwakola olaba obanga ddala eddaala kwoli bwe buzito bwe bakutisse kubanga ekyo kitegeeza oyinza obutasobola kuliisa baana bo oyinza obutasobola kutuukiriza birooto byo oyinza obutasobola kutuuka wala kubanga lwaki bagenda owa diploma n'owa certificate balina benefits zaabwe oga nti kati nganze bwe nasoma nandibadde nnywa kacaayi wano ku makya mulimu ki ogwa diploma nga bwe nasoma ekyemisana bandibadde bakimpa buwi naye ng'obuyigirizi bwange bufaanana nandibadde n'emmotoka otandise kati okulaba ebinene obirabira mu kifo ekikyamu by'oteekwa okuba nabyo naye nga hooli wakyamu kubanga n'ebiteeso by'ozimba omanye ebiteeso byo bye bikuyunga kubanga omuntu bw'atandika okulowooza atandika okukanyuga ebiteeso bye bisangayo bawalusimba kyoyise proposal kiri goals these are goals ebigendererwa bye mwakolera ebiteeso kyoyise proposal kubanga okugenderera ge maaso gye galengere wala ntandika n'okugamba nti wammeera bwe singa mba ndi bwe ndi mbanja awantu awo kubanga wano tubuuza abantu oyagala kubeerawo era minzaani kikuwopimira kujjaku ng'olina ekifaananyi ky'olaba nze kalina ebintu bye njagala mu 2013 nze nakoze eddaame lyange nali kubuuliraku wano nakola eddaame ng'ekigambo ekisookako kigamba abaana batundanga ebyange wakiŋŋambye kati nayongeddeko nokikaatiriza nakyongeddeko full stop 2 abaana batundanga ebyange nokisaako ka underline awo netekako na underlining kubanga byenatunda nabyongeddeko
kuba bijja kubaawo enewo bino byokangaza tiba ndiba nfudde ndaba ng'omwana atunda ebyange tojja kubaawo nga wafudde ani gw'oteekako amateeka tolina gw'ojja kugaana kutunda nga option gy'alinawo okutunda